Mu kiseera kino buli kibiina mwe kiri mu kwebuga okulaba engeri gye banaayita mu kalulu ka 2016. N'ekibiina kya Jema nga kikulemberwa abavubuka bakoze ettabamiruka era ng'abakulembeze mu kibiina kino bamwetabyemu. Yakwira Makindye West mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Honorable Hussein Kyanjo nga naye mmemba mu kibiina kya Jema akubiriza abavubuka bano okukwata empola ebintu kubanga n'Abaganda bagamba akwata empola atuuka wala. But you have to be trustworthy also when you are dealing with this matter. If you are honest and trustworthy, your work will be easier. But the moment you begin changing positions, it will be difficult for you to go through. Bw'abadde ayogerako eri abavubuka bano, Pulezidenti w'ekibiina kino Hussein Kyanjo ategeezezza nti ekibiina kya Jema kyasalawo okwegatta ku mugago gwa Interparty Coalition n'ekigendererwa kubanga bakirabamu ensa. We are in an alliance where we want to try to work together to see that we bring genuine change in this country. That alliance is really about one thing, bringing the change to this country by having joint candidates in all elective positions from LC1 to the president. That's what the alliance is all about. Abavubuka bano baagala babeewo ennongosereza mu ssemateeka afuga ekibiina kyabwe kubanga aliwo kati alimu ebituli bingi. So bwe tutudde tutunuulidde ssemateeka wa Jema ne tuba tumuyiseemu ne tulaba obuwayiro obwo. Era bwe tumaze okubuyitamu tubaddeko obuwayiro naffe bwe tusuubira oba ebiteeso bye tuteesa bye tugenda okuweereza mu lukiiko olw'owaggulu. N'abakyala mu kibiina kino bagamba nti tebasaanye kulekebwa amabega nga bakola enkyukakyuka mu ssemateeka w'ekibiina. Abakyala bano bavudde mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda yonna bazze n'ebirowoozo byabwe tubifunye era suubira nti tugenda bituusayo mu National Delegates Conference. Olukungaana luno lwetabiddwamu abavubuka b'ekibiina kya Jema okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.